nali mu mbeera embi nzerayo kyebidomola kanyambala essuuti y'ebbeeyi nange nze era ndi singo era bakimanyi. Continue to grant them your favors, continue to shower them blessings, continue to inspire them. Wherever they are going today, may your Holy Spirit be with them. Bring favors upon them. No weapon formed against them shall prosper. Conscious and continue to guide them. We make our prayer through Christ our Lord. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Yes. Thank you, Father. Great. Ska. Yeah, man. Yeah, man. Omusajja omutwala ku buko storage. Just kujyoga nga buli gyagenda performing up NBS wakati king of the mic. Ave. Kawo bimanyi. Kati embeera yagikola yagigonza. Yagiteka ku kisenge. Wa masuuti abaazu bridals bagambye kabamukoleko. Okay. Huya omwana mulaba alinga bamezi. Akagata akakubye. Kanyewe angatozo yazambadde ekya mukama. Badde mwadde kigere. Saidiza ono ku street ye Kololo tufuna obufaananyi bwe tufuna. Owebifaananyi wuyo Ezira tugenda kubira ebifaananyi. Ezira aliwa. Ogamba kyo omugagga. Jaye ebyuma otukuba street shots. Mugagga anyume baba webale Bruno Gold. Bruno. Omukulu awo ali musenenga mmeka. Ali miliyoni nga 3. Sijja kuli menusu. Esuuti ngato kye. Engato gundi Nike. Yeah, it's a Nike Air Force, yes. It's a Nike. Ekigere kyateredde. Kyateredde kijo gero kiraba. Kyambadde. Essaawa yokka gyayambadde sijja kugyogerera naye musajja ndowooza mukimanyi. Musajja yeye kati takyali Oscar Yeska. Yeska. Kati star. Oli omubyali. Oscar kyekiriwo muganda. Ekiriwo nja kuperforminga kulaga bannayuganda abanyambye bonna mbu kati wentuuse essaawa zino ntandise okuzzaayo. Then leero ngenda performinga ku NBS Cuts ne Douglas era nze ndi so happy ne Bruno K wono waali. Actually Bruno K is a very good artist ayagaliza munne fellow artist waba ekyo mukindekere kubanga kizibu nnyo osanga artist ng'ayagaliza artist munne ono gayanjagaliza nnyo Bruno K. Thank you. Akwagaliza ebyaddala sesudia naye nga kyekyo nyekyekyo. Kati owulira otya muganda wange? Mpulira bulungi kubanga abaddewo ku lwange. Nali mu mbeera embi nzerayo kyebidomola kanyambala essuuti y'ebbeeyi nange akagundi ko kakuli enegundi ataani agiko wagijjeewo essuuti oba ogenda kubuko Su Bridals be bagikoze essuuti eyo era nga kibadde kyakabi nnyo okubeera nga bampa okwambala bwe nti I'm so happy about that. Okay. Yes. Tobanga ogenda kwanjula muganda wange? Nedda kutwala kwanjula. Nedda ngenda mu studio kuyimba. Nze kati life yange yakuyimba kuddiza abannayuganda. Okay. Nye life kati gye nnina kati gyesigalidde. Ogenda kusonga ti? Yes. Sigwamu ssuubi. Togwamu ssuubi coming up. Okay. Togwamu ssuubi. Awo. So yesho yesoose okuba wava eri mugundi. Yes. Owulira otya nga yesho egenda okubanga esooka? Kyakabi nnyo. This is a blessing n'enkuba eri mu kutonnya kyakabi. Okay. Bruno, kiki tuba tusuubira? Naawe ogenda yimba? Of course. Oli kati nzeeyiwa yimba. Okay. Kati yandita mu industry so okumuyimbirako mu celebrating naye nga bannayuganda musubire ebintu bingi Oscar yazze kuzannya musubire ebintu bingi. Okay. Yeah. All right, tugende mu bifaananyi. Yeah, right. Ezra tuddawa. Street one. That street was back here to feel the street of Fana you navy akabi. Ebigenda okubamba yinza yanze kandi nakoka paka wifana kujanja wano kata
So kuba double then otugaye single tudewa tuwulira one kati wano lighting kugondi naku boostingira computer so kati tuddemu tuyimirire wa asikalina so iya ebya single double so gena tukuwa buli mu half single bikine double byonna kuba katubobye tumanyi kuwa usa Ngoka kubye muganda. Agato kako gato uyitale bubuno muna nsasira naye mwana wabandi yenna gwendi wasa bwati bwalina okumanya nja kuba smart tukamala lwakula siina mikisa Buryo bambuza muganda wange oyo wakisannyo omwana yenna yeyo munepikira jangu mani wendi singo ni bwomu bannamunyigira jangu bakali abamawulire babeewe beepika mujje ne Oscar naye ali singo lwakuba musoka muleke muganda nga ajakola kali Oscar tunawa mukubayo singo soko mukubayo naye Badia chabu gida. Afi. Tekyo ndowooza. Guno Ao short Ilia Hey Atambula Yo. Kilia short. Sede? Yeah. Kati wano muli kuki? Tupaye tukutao obufaananyi awo tugambye na mu studio. Musically kiri kitya? Tugenda performinga leero, ngenda performinga live Cuts ne Douglas ku NBS leero. Yeah, kati tupaye twasoka tutekinge shots zaffe wano tugende mu studio tuyimbe. Bafanzi bonna basuubira ekinene ekisinga ku kino kubanga olaba zonna sente zebabadde abawadde zonna nseka mu kintu siina zendidde ne waliwo zenzizayo mu bantu abali banyamba era mwazi abaluli sente waziraba zinawaayo lya kali kakadde naye badde nze neswala zirya sente za muntu n'omu wanze kyennina okuwaayo kuyimba. Yes. Nze era ndi singo era bakimanyi kyebala beepika edda abakazi mbatya kale I'm concentrating ku music nga wokimanyi abakazi batya pozibanga
Straight up. Straight. Saka muni ngoka kubye. Tukira nagamba. Elia manja. Listed Baruko.